Bayibuli gy'olina nze mbuuza ogisoma oba ng'ogitereka bitwitwi ekino kyakabi kale gisomye emikwano oliwona kufa. Kana ka design bakayita bati kakomo bakayita weeyitooseke. Abamu tebayagadde kwatuukiriza mannya gaabwe. Omukyalo omulala yakuwaddeyo sukaali, yagambye onnyo ka sukaali. Neyanziza maama neyanzeege, mukama akuyamba atoberewo abba otovaawo. Kitaffe ali mu ggulu erinnya Tusubwe obwakabaka babujje byogera bikole mu nsi nga bikolwa mu ggulu. Otuumira ffe ya leero osonyiwa byonono byaffe nga woosonyiwa abo abatwonoona taata. Waliwo omukyala wamuyita Esther yalaba story ya SHEEBAH ku Xpo Tv n'agamba nze saagala kamera naye mujje muno n'engoye ezo muzitwalire SHEEBAH. Mulimu n'enkondo oba naye anaagisobola SHEEBAH leero etu baatutikira ddala ettulingi nnyo nnyo. Omukyala n'atuwa waliwo ne buno obugatto obw'okusonsekamu ebigere buubwo nabwo omukyala yatutikira ddala etu mukyala Esther. Era mukyala Esther tweyanza nnyo mami omulimu gwe watukolera. Bannange simanya kumanya abantu shemanyi. Bamuyita mukyala Kyembawa nze sina na kyembawa naye mbeyanziza nnyo mbeyanzeege. Bannange nk'abannaye muli balungi nnyo ate nno mweyongedde okuba abalungi nno. Mukunja team violence. Olabye moddo SHEEBAH. Bwe batyo bwe bamodola. Wow, very smart. SHEEBAH, you are smart. Musala mulindekaawo naye nga tusanyusa obalaba mbeera. Nze ndiruddawa bannange bino byonna ebintu. Tuli makindye. Andi kifa. Akalega kaako. Mwe mukunja bannange naye wanywedde biki? Mbadde njano kulaba wano. Tojjamu. Nedda sumulula abantu balabire no. Xpo TV to the world. Noyiziwa wano atera tutawaanya n'ekifaananyi ky'omunda tekiraba. How are you? Are you fine? You even know English? You even know English? No, these are your sin. These are your sin. How are you, Manya? This can you lifting? Yeah, no, just webale nnyo, webalire ddala, mwebale ddala Mukama abawe emirembe n'emikisa. Amina. Tuleko wali eri. Mukama abawe ensangi. Ladies and gentlemen, mgwe wenna ali ku Xpo TV. Obudde wano tukwataganye ne muganda waffe omukunja atasera nga tulina ebintu ebyatuweebwa twetere SHEEBAH. Era obudde buno tuli wa SHEEBAH. So gwe beerako olabe story w'enaatambulira amanya mbeera omwanasoda abe yakutuusako ekifaananyi. Obudde buno tutuuse wa SHEEBAH mukunja. Finally tukyuse.
ntuse wa Sheba naye ne Sheba naye katabikiriza ntusaze. Bible ya muri. Bana sibikiriza mkwano. Sheba ngabira wala nnyo. Sheba nzano kusuula. Haga nga yafuja. Sheba tutuleko wali enwansi. Sheba. How are you? I'm fine. You are fine? Yoza. Si mwenna abatamanyi luzungu. Ai, yoza. Katwe bangambye nti no mukunja gw'obeera naye oba. Mbagamba nti kirabika nti nno mbeera nina kwensula naye nga sisula na mukunja. How do you feeling now? Feeling that way. Okay, someone, by the way, anyway, nange nsanse nnyo Xpo Tv nsanse okubeera nga nammwe mulondoola obulamu bwa Sheba. Shifa webale kulabirira mwana ono. How is life now? Life mbi. Kwegamba ebikyafu bingi wansi. What is causing? Okulinnya. Like ebyokutta gatto. Ninaye engato ezenjagala mukunja za mitwale na just mukunja nyamba. Yes, just nademanyi za 10. Naye ngenda okugamba nti mitwale na netya. Ngato za mitwale na. Za kulinje ziri mukunja nyamba. Bana Sheba ayagala engato za mitwale meka? Owulira zoyagala. Zakala ki? Za green. Zoula zoyagala. Zenjagala. So generally, how is life? Cause njagala nnyo manya how do you feeling tulako wansi muko wali wansi. Njagala nnyo nesoka muuliza how do you feeling in the body? Ntuuka n'embeera kale nga omusawo ne wankebeera. Mpulirira ddala nga nze n'akantu akava wano okalaba. Nga nze nampulira sina mirembe. Simanyi lwaki. We bakukebera mu ddwaliro obulwadde bwonna bakubulira ekikutawaanya? Bangamba simanya mbuliramu ddala amata nga pipa. Pipa namba mukunja tutuleko amata. Okay. Tutuleko wansi. Okay. Tuyinza kyala ne tusigala nga tuyimiridde nga tukyalidde mwana muwala Sheba ayagala engato za mitwalo 4. Bana abalabi baffe ebigere mbadde manyi byawona. Abalabi baffe engato za mitwalo 4. Sheba ebigere mbadde manyi byo byawona okuva eddagala liri twali tufunyeeko. Ebyo bireka bikyaganye. Naye waliwo enjawulo okuva luli okyabita kula bikyakusiiwa nnyo. Bisiiwira ddala tola n'engalo. Kati ate kano ka design kimanyi Sheba nawe obu design bujja. Like ayegema kinamba. Kana ka design bakayita bati. Kakomo. Bakayita weitoseke. Weitoseke. Kati kano kaba ka design kabanga essanga nze wensibye sawa ku mukono. Agwe sawa kyanjawulo. Oyagalayo obukomo oyagalayo ebintu nga abawala bye beesiba nabo ne banyuma nga biri ku mikono atambula. Nakino ekyomubulago nga tekivaamu. Ng'abawala kwesiba buno kwabadde nabadde njagala kwesiba buno. Tebukunyiga nnyo ne bukuma. Ng'abawala kwegamba oya nabadde nzitowereddwa. Kyentegedde weegomba abawala boolaba ku kkubo nga nabo banyumye batadde ebintu. Embeegomba. Lipstick byonna. Yes. Kati naawe kwe kugira naawe n'ogamba kantetenkanye ndabe nga mbafaanana. Nga mbafaanako nange bandabe nti nno buno obuntu bunyuma. Kati ngenda n'ebyo ngenda bikolako. Kyokka kasokedde obwesibe eri abagambyeyo nti onyumye. Waliwo abanga okibwesibe. Kati kyogamba abamu baba babiyita bikyafu nti no nabironze. Naye ate nze nabujja ku jjajja wange mukadde mukazi. Kati kye ngenda okuzzaako tugenda kola ku bino na wano onyume tugule ebyabawala. Ngenda funayo omuwala amanyi ebyokudesigninga abawala. Mugambe tugule bino tugule na bino tugule n'ebyokumatu earphone. Bazita batya zino ez'omumatu? Earrings mukunja. Bazita earring. Si earphone. Tugule ne earring. Earrings. Sheba bazita bati? Earrings. Mukunja zisate? Mbuno earphone. Anti munange byonna tugenda Sheba akusinga oluzungu. Sheba oluzungu Sheba ate musingako naye. Sheba, how are you? I'm fine. How are you? How is your day? Yours day da lwakusatu. Are you okay?
ndyoke naye simanyi oba lw'omukaaga lwaddi. Olw'omukaaga olinayo ki? Bayibuli gy'olina nze mbuuza ogisoma obanga ogitereka bitwitwire ekino kyakabi kale gisomye mikwano oliwona kufa. Olw'omukaaga ogenda ku kyaki? Sheba munnange olwaleero ebigere bino bye tusitudde tulina mikwano gyaffe. Lwaki tetugendako mu kyaki olunaku? Ku lw'omukaaga obadde oyagala gendako ku kyaki? Okusabako ku Katonda? Si mu disco. Kuba nkole enteekateeka ne mu kyaki ogenda osabeko bannange. Nedda. Manya byaŋŋambye mbuno nti simanya mbu bya club nedda. Toyagala bya club nedda. Oyagala bya Katonda. Njagala bya Katonda. Njagala bya Katonda. Kati ku disco. Nedda. Nsina muziki gwe nkubayo. Kati kyaki jubo. Mpaayo akayimba akalala ka Katonda. Kyaki ng'ojja okalika Bayibuli gy'olina. Agenda kudda mangu namira abo bonna bakuye abawiddewo ensuubi. Tingamira abo bonna bakuye abaweddewo ensuubi. Abaweddewo ensuubi. Tingamira abo bonna bakuye abaweddewo ensuubi. Abaweddewo ensuubi. Tingamira abo bonna bakuye abaweddewo ensuubi. Bamwe okuvugala sibampa obutaano. Siba omanyi okuyimba. Omanyi okuyimba. Siba by the way tulina mikwano gyaffe abalaba story gye twakola ku Xpo Tv nga bali wamu ne mukunja naffe bennyini bakutegeera bino bagambye tubikuleetere. Tubadde tusaba osooka obeebazeko mu Luzungu. Mbenze nnyo basebo babanyabo bambi mwebale kutukula mwalutukula mwena abalabe bambi tiwali atatukudde bambi mwebale nnyo mwena Luzungu yesebo. Ebintu bino Sheba twagala tubikwanjulire kuba ebiseera ebisinga abantu we bawa abantu batwalira abantu abali mu mbeera ng'eno obuyambi tebutuuka. Kati ono ki gwe weesumululira? Ono bamuyita Erio. Obadde omwetaaga? Mountain si ono gundi ono mountain. Obadde omwetaaga? Just newuteeka mu bafu bwoti. Nyangoye watadde dda nga bwe kimu wakoze dda. Just obusaati ng'okuba waawo waya. Osimbawo omusumaali. Nga gwe weeyanikira ngoye zaawo si bwe kiri. Bulungi nnyo. Waliwo omukyalo omulala lwakuba abamu tebayagadde kwatuukiriza. Abamu tebayagadde kwatuukiriza mannya gaabwe. Omukyalo omulala yakuwaddeyo sukaali. Yagambye onyweka sukaali. Neyanziza maama neyanzege. Mukama akuyamba atoberewo wabba otovaawo. Omusabidde awangale wabbaawo. Omusabidde obuwangaazi awangale. Ogenda owangale wamu. Obuwangaazi n'obukuumi ng'ataakwata mpola bbaawe ng'ataakwatira ddala. Oyo sukaali wuuyo. Waliwo ne sabbuuni. Waliwo sabbuuni ono yavudde mu kanisa. Bawe Xpo Tv ebimu mulino byanjula kubanga mwe mwabi. Sabbuuni ne sukaali tulina baganda baffe. Sheba. Tulina baganda baffe basabira mu kanisa ya Musumba Peter Erugala. Bagita prayer what? Prayer Power Church. Abe kanisa balaba video ya Sheba ne bakwatako ne bamugulira sabbuuni ono ne sukaali oyo. Wa Musumba Peter obubaka buno butuuse. Asangibwa Lugala. Musumba Peter nse kitoleko. Sabira Musumba Peter Sala. Musumba pasta nkweyanza nnyo taata nkweyanza ege era ne bazaddewo bafuna emirembe era n'abawummula era kabe balwadde nsaba oneredda sebo taata era naafe otuwa emirembe otuwa buli kimu ffenna bitwetaaga taata tuwonye tuwummuze emitima taata ffenna taata era n'abali mu makubo bonna bawonye taata buli kwolaba sebo taata sosodde wadde n'omu ne sebo taata singa kwagala ffe baffe abavudde
tuddeyo ne tukuwa taata kye weetaaga akunyiza taata ffenna taata bitugambire ddala taata kitaffe ali mu ggulu erinnya lisubwe obwakabaka obujje ngamba kazindalo kasembeze wano wooti awo kitaffe ali mu ggulu erinnya lisubwe obwakabaka obujje byogera bikole mu nsi nga bikolwa mu ggulu otuwamira ffe ya leero osonyiwa byonono byaffe nga woosonyiwa abo abatwonoona taata abatwonoona taata tetwagala kusangira ddala taata ayi mukama taata woba gy'oli tuyambire ddala abo bonna ssebo taata batuleetako ebisaga batuleetako ebikyamu byonna taata tuyambire ddala ssebo taata otuyambire ddala ssebo taata otuyambire ddala ssebo taata kuba bannawe osanga omwana w'abandi bambi nga mulwadde nnyo nga nalina kya naye bambi nga tusobola muyamba taata nekusaba taata ffenna otuyambe taata otuwonyeze ddala ssebo taata kwakyembadde njagala taata otuyambe ffenna bambi tuli mu mbeera tulanga twekoza mbusimanya mbu tuli bagagga temuli taata bulamu bwekyo ekikulu taata ssebo taata byonna munnange simanyi kumanya kuba ffenna taata olaba ffenna omukka te ssebo taata abula bannange omukka kintu kikulu nnyo ssebo taata buli wabeera ng'osaba oti ssebo taata gino mikwano gyange ssebo taata era bantu bange banjagala nnyo bambisi bantu bange nti oba kuva mu kyalo niba mu kibuga ssebo taata bonna mbaagala nnyo mbadde mulwadde wano nga bandogaloga ssebo taata era be bavuddeyo kunnyamba era mbebaza nnyo ssebo taata mbaagala myoyo mbaagala mitima ssebo taata era nsazeewo olwaleero mbaagala myoyo n'emitima era tebalinvaako kuba mbaagala nnyo newaba yesumagiza bw'ati ssebo taata bonna mbaagala nnyo newabaawo okuba eddogo taata siiraba kati obudde nenga bamaanyi siiraba taata obudde buno nzimiridde tolanga ntunula taata era njibayigiriza essaala mwenna essa kya mukama waffe yesu kristo n'okwagala kwa katonda n'okusaba ekimwa ky'omuntu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo amiina toyanziza shiba essaala yaffe mukunja obadde okyayanjula ebintu ebyazze bikyajja bannange ebintu bino ngoye mulimu n'engatto nze sirinaako yadde ekimu kye naguze naye mukama simanyi mukama omanyi ndowooza ayita mu bantu okukola shiba waliwo omuntu eyampadde essuuka eno mukyala mukadde shiba waliwo omukyala mukadde yampise nangamba sobola kugula ssuuka mpya naye nninamu essuuka zange 3 kankweka essuuka emu ogimpeera oyo omwana essuuka yiyo ngikuleetedde neyanze maama neyanzeege bamuyita mukyala Nawume ye mukyala Nawume ye jjajja Nawume neyanze nnyo mukyala Nawume bannange gy'oliyo maama nkweyanziza nnyo ate okaddiwa okaddigira ddala ate obeerengawo paka baaba mukyala Esther waliwo omukyala bamuyita Esther yalaba sitole ya Shiba ku Xpo Tv n'agamba nze saagala kamera naye mujje muno n'engoye ezo muzitwalire Shiba muzimuwe bamuyita mukyala Esther ababaddewo bonna ng'azimpa bonna mbeeyanziza era nsaba bambi babaweere ddala emikisa n'emirembe era beere nga bakwatamu awo zirimu engatto mulimu empale mulimu buli kimu mu gundi muneeno obugatto buno obwakabi Shiba obwedde oyagala oyogera ku ngatto bannange engatto ziizo omukyala yatutikira ddala ettu abe yagendayo n'alinona abe muganda wange yabeera abe muganda wange abeera kamera emabegaawo yagenda n'akola ki n'anona mulimu n'enkondo oba naye anaagisobola Shiba leero ettu baatutikira ddala ettu lingi nnyo nnyo
omukyala n'atuwa waliwo ne buno obugatto obw'okusonsekamu ebigere buubwo nabwo omukyala yatutikira ddala ettu mukyala Esther. Era mukyala Esther tweyanza nnyo mami omulimu gwe watukolera. Bintu bingi nnyo bye yatutika nawe okwatiddwa omutima omulungi Expo. So ne mukadde waffe owa El Shaddai obubaka bwo bwatuuka tweyanziza taata owa money services okutambuza ssente naye obubaka bwe bwatuuka. So zino ngoye mulimu empale mulimu sikaati mulimu ebiteeteeyi byonna bya Sheba. Obuleega biki empale ez'omunda Sheba yambala akaleega. Lwaki bulijjo tokamba? Sheba zino zonna zizo ojja makambalire ogenda gende waka olondemu buli kimu ky'osobola okwambala obudde bwona. Obuleega buubuno Sheba gwambuziza akale. Bannange simanya kumanya abantu shema. Bamuyita mukyale. Kyembawa nze sina na kyembawa naye mbeyanziza nnyo mbeyanzege. Bannange nkaba naye muli balungi nnyo ate nno mweyongedde okuba abalungi nno. Ate tetunaba abantu bakwagala abakulaba ku Expo. Neyanziza bambe. Bakyakulitira ebintu bingi kwe just beera na muuku. Akaleega kaako. Mwe mukunja bannange naye wanywedde biki? Njano njakulaba wano. Nedda sumulula abantu balabira ogenda kwambalira eri mu nju. Sheba ogenda kwambalira mu nju. Kaakano kakwate n'okakwata. Bale abali ku mukunja abali ku TikTok account ya mukunja bye bino ebintu bye twasobola okufuna ewa Sheba. Abali ku Expo abakyasobola okuyamba ffe tuli open number zaffe ziri awo. Waliwo n'omukyala yangambye obubaka bwe bujja ssaawa yonna so ffe tubulindiridde. Madamu Shifa ebintu bibino naye tweyanzizza Mukama abaddizeewo wonna we mujje. Amina bakwebaziza naawe okuuma Sheba nti weebale nnyo weebalege. Weebale kusiima bangi. Kati ekiddako ebintu bibino kebizzemu. Kakati ekiddako nsooka okwebaza ennyo Xpo Tv neebaza nnyo abantu bonna bambi abasobodde okukwatibwako ne bayamba Sheba. Sheba naawe nkwebaza weebale kwatagana bulungi n'abantu era nkusuubiza nti Mukama Katonda nga ye mubeezi waffe buli kimu obulamu bujja kukyuka. Njagala okusuubiza nti nze nyinza oba sina kyamaanyi kye ngenda kukola naye ate nga nkozesa platform zange abantu abakumbuuza njagezangako bakukonekitingako bakutuukeko. Ekyokusaba nkiddamu ekyokusaba tokisuulanga yadde obadde osula bweru naye oba oli awo Mukama oyo gw'osaba n'oyimbamu obuyimba bwa Katonda n'ofukamira nga n'osaba. Nenfuna essanyu amazima essanyu lyokka erinjagaliza buli muntu tinga buli muntu abugaana essanyu. Essanyu ligenda kutubugaana. Ekintu ekiraba bulabe nti buli muntu kale abugaana eki essanyu. Nga si buli muntu kubeera bubi wabula buli muntu abeere bulungi. Sekyemanyi bulijjo gamba empewo ekufuuwa empewo ekuyitamu tolina byakwebika tolina ki era byonna obingambye bino. Kati obadde Sheba nnyonnyola ku by'osinga okwetaaga obudde buno ngambye weetaaga ebintu by'okwesibako n'onyuma ng'abawala weetaaga wangambye ekirala ye ekyengatto tulinako we tutuuse at least akagatto kano tugende kateekemuko tulabe. Osobola okwambala enkondo kateekemuko tulabe. Zonna mweziri muno ojja kwambalireyo mu nnyumba ne legging ozaagala eno ekutiya yonna yiyo Sheba. Kati teekamu ku ngatto eyo tulabe. Omanyi no gisumula ekitegeeza wayambalanga enkondo ezo. Bwezija nga nkyusaganya nyambala wesagala zonna ngenda butegeka awo tofaayo siwa kiri nze sina buzibu maama naawe yambala mukale teekamu nga woyagala tulabe.
Sheba ali kwegeza ku biraato omuganda nga wabiyita ebyamuweereddwa enkondo sawa za kakati. Sheba afose sire queen. Ofose sire. Sire queen. Nayo manyo jita. Omanyo tambuze enkondo. Tulina mukyala Shifa akwasaganya Sheba mukunja atasera wano Xpo Tv. Teka mune enkondo endala. Enkondo endala. Tuli musanyu. Akuba kunyoka kenswera. No tochita. Ebigere bye tugenda bijjanja tugenda kwongera. Naye byazemu okulala ate byadde byawonye. No tugenda ngenda faayo nnyo okulaba nga eddagala liri yali yesigako lyaggwawo. Eddagala lyali yesiganga ku bigere lyaggwawo. Naye bigenda kukalangamira ddagala. Okay. Shiba nyumidde enkondo bannange. Shiba soko situkena naye onasobola ogyetambuza. Situka muko tulabe. Kuba ekigwo n'enswala. Shiba is standing. Enkondo natumwina kunsitula. N'ekyejjo kyazze. Soko gyetambuzeemuko wali eri kakati. Sekako n'akasuuti kano tulabe. Kampale. Sekako. Kano kampale. Azoko linajja kwambalira ngeyo. Shiba. Owulira essanyu. Yes. Kubyenga. Tebazima buli muntu abugana essanyu. Wanaye akayimba akalala ak'essanyu k'osobola oyimbira abakulaba. Nsimana kumanya kuba bwe obuyimba bwe nakwatayo nti no kakayimba nali mu ddembe lyange nekayimba ina bye najjukira gwe mukunja nakulaba kumba wesabe mwana soko kajjukiremu katuwemu agenda kudda mangu ngemirabo bonna bakuye abaweddemu ensuubi nagamba nti abaweddemu ensuubi sabitegera ngaba abaweddemu ensuubi nti jjukira nze ndi byange yaibali simwava sesagana kumanya nti ngemirabo bonna bakuye jjukira nze ndi byange nsingamirabo bonna bakuye nagenda okulaba nga mwekanga sinamalayo oluyimba lwange kyokka ate yajjawo onone nga ze kwana azoba kunyumyako nze simana kumanya kyamuleeta oba yabyayo aleka yajja kwana si bwe muli Shiba nali awo kukyakya nabbengo ngenda olaba nga waliwo kale ekisiikirize waliwo muti tudde byange kale nabavaako nga omanyi abakulu basaba byabwe nange abato nabo basaba byabwe nange nsaba byange nga kati kyanjawulo ki kyofunye mu bulamu bwokasokedde osisinkana mukunja ekyanjawulo toyinza okumwebazaako mmwe amazima genyini mukunja okuva we namulaba embeera yekyuse baali bamukola emitwe egi mukunja nga n'emitwe ena mazima genyini agimuggyako tekuli yadde mukunja alina emitwe ena n'omutereeza yesebo nga simanyi nakumanya oba ali ate wali singa nali ndimanya eddagala nti ngemirabo bonna bakuye abaweddemu ensuubi nandibadde mutereeza nze bankwata mpola nnyo ng'akatogo akalimu supu ow'ekyennyanja kyempuuta ensiike abasajja tebakwane bajja kunkwana kuba lwansonga yenvaana eno tubaziniremu n'amaganda katonda weebale katonda weebale baaba yakumwebazanga emirembe gyonna yakumwebazanga obuteddiza akasuuti kennina ku nsi kuno ndikeebaza ntya ayi mukama gwakamba ndikwebaza kyadde amaganda gaagano katonda weebale baaba katonda weebale nnyo nja kumwebazanga weebale baaba kumwebazanga obuteddiza akasuuti kennina ku nsi weebale baaba ayi mukama gwakamba omanyi zina amaganda soko mba obuno mbadde njagala tumalirize nga weebaza abantu bonna abakoledde bino ebintu tosiibule abakulaba
nze ekikulu ndi mwana muto ebyo sibimanyi ebyokwebaza nze kasamba ndabye nze mba nsanyuse nnyo era abantu ne mbasimba mu mutima nze amanyi kye mba mbaagaliza mirembe. Anti Shifa jangu naawe mbadde tusaba at least obeeko obubaka bowa abakulaba ku Expo abakufollowinze story ya Sheebah from day one n'ebino ebintu byatuwadde olwaleero. Bannange tweyanziza okuwa Sheebah ku bintu Mukama we mujje Mukama abaddizeewo neera tukyetaagira ddala tukyetaagira naye era kale at least ebyennyumba biyimiridde bitya kati ebyennyumba ndowooza wiiki eno tugenda kuba tugiyingira kuba byadde bitusumbuyeemu naye tuyinza oyingira eno wiiki. Amiina. Sheebah munaamusanga nga buli amwagala nga teriragamba mbu tumunoonye nga naye nange nga sikyanoonya Sheebah nkunoonya okooya nnyo mami Sheebah nkunoonyesa maama nsonyiwa oli enkuba we yatonnya nkusonyiwa najja nensangawo taata yaŋŋamba muno mbw alayika ali busaabala ono nga yali busaabala kyokka namugamba muno nali ngenze eri saidi ze ekyemmanga ku gundi mukatale nekatwe mukunja twebaze ku bantu tusiibula endowooza Sheebah enkondo eyo naasobola ogitambuza kuba saagala ogenda ogwe kigwo atambula ng'oddaali bw'otyo Sheebah asobola enkondo eyo Sheebah soko modo tambulamu nga modo superstar soko komewo Sheebah ng'omodola soko mpa obutaano kazeeyo gumu mukunja team violence olabye modo Sheebah bwe batyo bwe bamodola wow very smart Sheebah you are smart enkondo yeeyo enakukolera onasobola ogitambuza ku street nga njagitambuza ku street nga ngenda ngamba kamocha temuyiseewo temuyiseewo nga weetega okyetega Sheebah yes nga ngamba town temukoze leero kiba kitegeeza kyoba obagamba ki bamba tegeeza tusinga muba mbulire ne mufiira yeeyo banange emboozi ya Sheebah tegwa buwoominga ekuba erigenda muki mufumbiro ne mugenda tukiza mukunja bade njagala naawe gwe nga gwe yatandika ebintu bino era akyabikwasaganya bade njagala oneebalize ku balabi baffe aba Expo era obasabe yongere okubasaba Sheebah ajja tubeebaze ffenna leeta ebyo ebintu byoweebaza abantu kubanga byo babikuwadde zino engugu zozi zitowa muganda wange ani nsooka kusaba ssaala kitaffe ali mu ggulu ennyalisibwe obwakabaka obujje byagala kolemasi obwakabaka obujje byagala kolemasi galikaloba mu ggulu otwemerera ffe yaleero osonyiwa emyono yaffe ng'osonyiwa watonona totwala mukebwa neetona ennyumbi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe amiina ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimwe ky'omuntuku benaffe ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimwe ky'omuntukuvu benaffe n'emirembe ekitagwawo amiina nga siwulidde taata woddamu taata nga amiina akayimba kogambye tugenda oyimba ffenna awamu 1 2 3 we go Bayibuli gy'olina ze mbuuza ogisoma oba ng'ogitereka mitwetweyo okyenno kyakabi kale gisome mukwano oliwora okufa kale gisome mukwano oliwora okufa musala mulindekaawo naye nga tusanyusa obbalaba mbeera nze ndiruddawa bannange bino byonna ebintu tuli makindye andi kifa omuti gwa sabuni gutereeze guno ogusooka guli bino ebintu byonna bibyo tweyanzize nanjagala bino byensitudde bibyo nabino wabirabye nabyo mbirabye ssebo byonna bibyo nze mukunja wange
Oba washifa. Mukunja ku esuka nyinjeko gisomo. Ebintu ebyo. Gisomo. Yiyo Agenda fine. Byonna bya Sheebah. Sheebah kalungi. Waliwo yakola bwati. Byonna mbijjeeyo. Waliwo abadde nakyo yankola. Daga nalifunye ne ngamba wayi mukunja wange. Baali bamuloga mukunja. Golozawo wampita ne ngana. Mukunja baali bamuloga. Ndozo bakalelani. Baali bamuloga yes sijja kutya. Mukunja bulijjo oli muloge. Bwe omuntu okwambaza atya okutubwa ati n'abula n'okujja. Kyokka okola oba oli muvubuka muto. Waliwo ekkubo lye wakyama nga bbi. Bagamba dde emabega weeyongere emabega n'ogaana. Kati oli yali mukazi nno n'omusajja. Fiina Mugerwa. Yali mukazi. Yakwambaza bwati. Tulawe mbijjeeyo. Siga nti gijjako essuuko ngiteeka eno. Kati awo nteredde. Ne bakuba panchi n'ogamba. Yibone wenesonga omwana ono. Ndi mulaba. Kumba ogamba nsi. Ero nsanze taata. Mukunja tuve wano. Sheebah lwaki olina violence? Nenda bambi. Mukunja bamukubye kiisi luva okwaya. Ekintu ekyanzi amaaso n'emmere neekulema emmere esobola okulema taata. Emmere esobola okulema taata n'ogamba nti n'obujonjo n'ojjamu ngola atowulinana. N'ogamba nti oba ng'ate abantu bakutunulidde bagamba wayi kiki nga totuwa ssente kyokka emmere wakagitandika emmere jjukira nti nno nti ogituuse wakati kati kwegamba bannaye. Sheebah kye tuzzaako kuyingira nju kugenda kunona baana bo bonna gye bali. Agenda ogitegedde. Kuyingira njuyo na kunoonya baana gye bali. Abaana babawaddeyo n'engoye. Abaana bo. Kale gisomye mukwano oli wana kufa. Kale gisomye mukwano oli wana kufa. Iti kale gisomye mukwano oli wana kufa. Iti kale gisomye mukwano oli wana kufa. Mukunja tusivule mukunja. Wale abalabi baffe Esanyu lyerere petulina Sheebah we are enjoying. Tuli waweeru bagambe tuli waweeru. Tuli wabweru. Tuli outside. Tuli outside. Ale singa mukimanyi singa tulina ku beach. Bagambe we are enjoying. You are enjoying everything. Thank you. Mukunja. Madam Shifa. Expo. Musumba Peter. Shadai. Eri omuli ba Mami Makula. By the way nabo mention. Mami Makula, yes. Big up. Bagambe, thank you. Thank you. Makula. Mami Makula yasasula sente z'ennyumba. Hasani ani ali ku bujjanjabi? Mr. Hasani. By the way, Mr. Hasani tumwebazeeko ak'ensuso. Yoli by the way lwe wagenda okukebera omubiri gwonna. Abantu tetwabagamba obulamu buyimiridde. Eje twagenda egundi eno ekazo. Wagenda mu ddwaliro. Mane boda atufuga bulungi nanti shifono era tubeebaza banaye mwena abayimiridde wano basebo bataata mukama bongeredde ddala emikisa era abajuze ebitima era bawe byonna kyenkoze baakukebera nti abadde omuto kugenda kugwa abadde kale abadde ngadde eri n'omuzza mulayi baakukebera bulungi mu ddwaliro. Mu ddwaliro sawa taata bampayiriza biki naye nabe nambaleka bulesi no baakufumita empiso mulimu abamu banna abakyala batategeera ddala mbalangidde ddala wekyala mwemwe babi niwayagala obugezi ekigambo kyoba kijjamu nnyanja kigambo obugambo ng'onyumya n'omuntu kyoba kijjamu ennyanja nedda bambi si wenkola ne bakuwaliriza ng'oli mwenzi kale tubireke Mukunja mwefuge ne Sheebah bannange era embeera tubeerawo ffenna nga tubala tutambula so baganda baffe badde ogamba kya
obadde ogamba Andi kibamba siibula. Bannaye tweyanziza ebya Sheba nti tebiggwa. Yo beerawo tanaye. Mbeerawo naye. Nkola bw'oti. Agenda kudda mangu ngamira abo bonna bakuye abaweddemu ensuubi. Agenda kudda mangu ngamira abo bonna bakuye abaweddemu ensuubi. Baganda baffe mukkirize tubeerekereze for the next time. Ensonga zino mwe abali ku Expo, abali ku Facebook page y'omukunja, tukyazirondoola tugenda zitambula. Katugendeko ku nju. Okay. Gwe sigalako ng'okyalaba. Amanyi omwanasoda aba abeera ku kamera. Xpo TV to the world.